mulaba mwefudde abazibe. Kiki ekiŋŋanyisa okuyingira kooti? Kiki ekiŋŋanyisa okuaccessinga public office? Mulaba amateeka okugamenya kyekisaanidde. Ne babakakkanako ne babafuula abatategeera amateeka ge mulina okukuuma. Mwe mulaba mufaanana bulungi mu maaso g'abantu bano nga muzibye public institution. Mulabika bulungi nnyo nga muli mu kutuntuza bannansi. Tuli bakulembeze bammwe. Bonna bwe beebwala. Look at them. Where is their supervisor? Nsobola okwogerako naawe. Gwe gwenda bangayina ku nankani ku nkizo ku mayinja. Eddembe ly'obuntu liriwa nga nzize okuwondera w'oluganda lwange mu kooti. Ne mu kooti sijja kujja. Bino ebintu muli binnyonnyola mutya? Ng'etteeka lye bali mu kubamenyesa likyukiddemu. Mutunula mutya mu maaso g'eggwanga? Bano bannansi mulina kubaweereza. Naye muyimiridde mumenya amateeka mu maaso g'abannansi. Bwetyo embeera bweri wano ku kooti e Makindye ng'abantu ab'enjawulo bagambibwa okuba nti bayingira ku kooti ne balaga obutali bumativu embeera egenda mu maaso. Kooti abantu abasinga bagamba nti olw'okuba nga yalujjudde era nga yamulwatu bandibadde bakkirizibwa okuyingira okuwulira emisango egivunaanibwa omuntu waabwe egigenda okumuggulwako oba egimugguddwako okusinga ate okubaggalira ebweru. Bwe tutyo bwe tukyali embeera bwetyo bweri. Abantu bo balowooza nti oba oliawo bandibadde basobola okuba nti bayingira mu kooti okuwulira ki ekigenda mu maaso, naye oba oliawo obutabakkiriza kuba nti bayingira mu kooti kibaleetera ebibuuzo. Yes, all right. Awo nno tuba tukatandise awo nyine tugenda okuba nga tutandikira. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuloodi eyaliko loodi meeya w'ekibuga Kampala Erias Lukwago yamaze okuba nga arimandingibwa e Luzira, yasindikiddwa dda e Luzira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga tannasindikibwa Luzira yalabiseeko mu kooti era balooya abadde ku sayidi ye bagezezzaako nga wekisoboka era ne bapleadinga ensonga zino wammanga ne ziteekebwa mu kooti naye omulamuzi teyasobodde kuba nga aziwuliza. Tugenda kuba nga tuleeta omuloodi mu kooti tulabe biki byagenze bitya era biki ebyafuddeyo. Oli ku Yugi Update TV kosinzidde oba nga otuwuliza gw'atannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mukola ky'amaanyi okwekuumira ku mayengo gano. Bino nno ebikolwa ebigenda mu maaso n'okubeerawo. Tujjukire bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti munneegatteko kubanga mwenna mugenda fuuka ba victimu, mugenda kubonaabona singa temujje ku sayidi yange. Byali bigambo. Obubaka buno ba message eno yali strong gye ngenda okubeera nga nkuteerako eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Osookolawo obubaka okuva mu kulembeze w'ekibiina kya National Platform n'oluvannyuma tujja kubeera nga tweyongerayo. Wuliriza. Mwena mutwegatte ko tukyuse Uganda tusobole ogyeyagaliramu kuba ne bw'oba oyogera olulimi lwe lumu nabo tekigenda kutaasa bwe baba baagala ekikyo ne baba baagala kitwala. Mwena mutwegatte ko tukyuse Uganda tusobole ogyeyagaliramu kuba ne bw'oba oyogera olulimi lwe lumu nabo tekigenda kutaasa bwe baba baagala ekikyo ne baba baagala kitwala mu butali bwenkanya. So nga bwe tuzze tubagamba baganda bange, nobody is safe until all of us are safe. So tusitukire wamu baganda bange twerwaneko ntuuse ensi yaffe tusobole okweyagalira mu nsi yaffe ffenna, no matter the tribe, no matter the language we speak. Mwebale munonga ku mpuliriza tuhanga abalingi. Yes. Kansubire nti obubaka tebukoze bubi gwe mukwano gwange. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba mu kusooka nga ye ebintu amaze obbiraba. N'abagamba bannayuganda mutwegatteko.
n'akubiriza bannabyabufuzi okutwalira wamu mu ggwanga ng'abagamba bannange munneegatteko tusobole okuba nga tulwanyisa embeera eno nti neemubeera nga mwogera lulimi lwe lumu bano abasajja tebagenda kukulabawo bagenda sigala bakutuntuza era nga bakubiriza nti oba oli wa tribe ki oba wa tribe ki twandyegasse buli muntu n'asobola okuba nga yeeyagalira mu ggwanga lye. Abasajja baamutunulira ng'abazanyira data politics kyate ayinza obbattira akasente akava mu babiyita batya dialogues zino zibakola ekibiina kya NRM ekigenda mu maaso n'okubawa akabaasa nga kikuŋŋaanyiza ebibiina by'opposition byonna nga balaba akakasente omusajja alinga akabalinnyiramu naye akasente katandise obbatuga akasente katandise okuba nga kabatuga kajjoomuku omu. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba tewali ali safe ku mwenna abagenda mu maaso n'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda kambeere nga mwabisoma mulina amateeka ku mwenna tewali ali safe. Kakati bwenjogerera ennaku za mwezi zaali nga 15 Erias Lukwago eyaliko road mayor w'ekibuga Kampala bwe yagenda mu maaso n'okuba nga asalibwako mu maka ge n'awambibwa n'atwalibwa mu basement era ebyamukolebwako mwabiraba. Yajja yenna tafaananika yakomyewo ng'enviri talina yakomyewo ng'akulaga nti abadde akinyuzibwa. Kati impunity ey'ekikanga kino erikomawa mu ggwanga lyattu Uganda singa mwabayita abakulembeze abalwanyisa gavumenti abalwanirira enkyukakyuka temwegatta kujjako nkyukakyuka. Sebigambo nga bino ebiseera ebisinga tebitera kulaga makulu ng'omuntu akyalina ekifo kyalimu. Kati bino tebyakolanga makulu mu matu g'Erias Lukwago kubanga yali akyali mu loodi ng'alaba amaanyi agayina ng'alaba ayinako w'asobola okusinziira okwogera. Naye ng'ebyo byonna biweddewo ekyo temukitunuulirako mu maaso nti after this life eno gyenimu after this kikyenzizaako. Kakati njagala owulirize oluvannyuma lw'okgenda mu kkooti baamusalidde ogwa treason gwe bamulanga balooya be abakulembeddwamu Medard Sseggona Lubega saako n'abalamu abadde Proscovia Kinihira saako Samuel Muyizi saako Muhammed Insereko olukogatta ne Mafias Matayas Mpuuga n'abalala bangi abakulembeddemu okubanga bagenda maaso n'okuwolereza abaddeko Lord Mayor Erias Lukwago mu kkooti. Kakati nno bagenze maaso n'okulanchinga details ez'enjawulo nga baagala okuwandika ne bawandika application basobole okuba nga bamubeyiringa omuloodi Erias Lukwago. Ku ground bagenze maaso n'okuba nga bakaayana ku nsonga eno era saako n'omulamuzi nga bagamba nti eno application oba okusaba beyiro eno kiri kuzimu ku constitutional rights era nga bagamba nti client waabwe ali mu critical condition ali mu critical medical condition era tasobola kuyimirira mu public mu ngeri ennungamu. Olowooza nno ng'omulamuzi abawuliriza yasoose n'asirika n'abawuliriza byonna byonna bye beetema ne beeyogera byonna byonna ebyawa naye ng'omulamuzi ye ali awo abateeze. Wuliriza kakati n'oluvannyuma lw'okwogera profile yonna yonna nga baagala okumufunira beyiro Lukwago yagenze maaso n'okukyajingibwa ebyogerebwa nti yali mu pulaani ez'okwagala okusuula gavumenti era kigambibwa nti yali omu ku baali mu pulaani ezaalaba nga gavumenti yagala okuwunzikibwa era yali omu ku pulaani yamanya ku pulaani ez'ebyo ebigamba nti waliwo okwagala okusuula gavumenti ekitegeeza nti yali omu ku bakalaabalaba yali ku witness abaamanya nti nno waliwo pulaani y'okusuula gavumenti era n'agenda maaso n'agaana okutwala information mu b'obuyinza. Oluvannyuma lw'omusibako omusango guno Lord Mayor Erias Lukwago
ya pleadinze not guilty ng'agamba tegunsinga, temunsibaako matugambuzi kundi isango, era n'abigaana ebyadde byogerebwa omulamuzi. Ne bamubuuza nti are you guilty, ensonga zino tuleme tukumalira budde saako naffe okwemalira obudde. Lukwago n'agamba I'm not guilty, tegunsinga, temunsibaako matugambuzi kundi isango. Jjukira ono looya mulamba era yabadde ayimiridde mu musango gwa Dr. Kizza Besigye bukyanga asibwa. Kakati omusango gwe bamugasseeko gwekuusa ku misango gya Dr. Kizza Besigye kifeefe. Prosecution yagambye kooti wakati wa 20 prosecutor yono abeera ku sayidi ya gavumenti agenda maaso n'okusinzisa omuwawaabibwa omusango. Ye omulimu gwe gwa kusingisa musango, obeere nga bakusingisa omusango bakukasuke mu nkomyo. Kakati nno yagambye kooti mbu wakati w'omwaka 2021 saako ne 2024 mu kibuga Nairobi mu Kenya, Kampala Uganda, Lukwago ng'ali wamu n'abalala okukosa Dr. Kizza Besigye, Joel Wakayima saako ne Franka Atukunda. Kigambibwa nti nno bafuuka abo abali baagala okutunda eggwanga lyabwe, bali ku pulaani ezitunda eggwanga lyabwe, niyo n'oluvannyuma ne kiremererwa. Baalemererwa era baamanya pulaani ez'okwagala okusuula eggwanga, era n'oluvannyuma baalemererwa okulipootinga information eno mu bw'obuyinza nga bakitegedde nti nno ba Dr. Kizza Besigye saako n'abalala bali mu pulaani ezigenda mu maaso n'okwagala okusuula gavumenti eyali mu buyinza. Nti Lukwago yakitegeerako naye n'asirika. Kati gye gimu ku misango gy'awere nnemba nagyo. Jjukira ono y'abadde agenda mu maaso n'okulwanirira Dr. Kizza Besigye ateebwe okuva mu kkomera gy'ali. Oluvannyuma lwa charges zino okusomebwa, Erias Lukwago munnamateeka yapulayinze bail. Munnamateeka wa Erias Lukwago yapulayinze for bail ng'agenda maaso n'okuwakanya ng'agamba nti akwalifayinga okuba ng'aliriizingibwa wansi w'amateeka wa constitution, era ng'agamba constitution establishing a principle of governing nti omuwawaayibwa waddembe okuweebwa bail singa aba awaddeyo application ye. Nga bagenda mu maaso n'okusoma, the defense ya submitinze lawyer Sseggona yagambye kooti nti bail eri emu ku constitutional right under article 23, era nga kigambibwa nti oyo yenna avunaanyizibwa alina okusigala ng'ali innocent paka we musalawo we muproviding obujulizi nti ali guilty. Naye muba temunnaba kukakasa nti nno ali guilty, kitegeeza omusango guba tegukola ki? Omusango guba tegumusinga. Kitegeeza alina osigala ng'alina olukisa ng'akitingira ku article 23 mu constitutional rights okuba ng'aweebwa bail paka mwe munaakakasa nti gwe mwawaabidde alina omusango. Sseggona yagenze maaso era n'okuwakana ng'agamba nti seriousness kwebyo ebyogerebwa eri Lukwago tebigenda mu maaso nakubanga bimuggyako ddembe lye ery'okwapulayinga bail nga munnayuganda. Era n'agamba kooti nti gravity eya offense tesobola kubeera ng'eri override ku constitutional protections, nti buli muntu agenda mu maaso n'okubeera ng'alumirizibwa alina okuba ng'akonsidaringibwa ku bases ez'amateeka. Buli muntu alina okubeera ng'avunaanyizibwa ku bases ez'amateeka era ng'avunaanyizibwa ng'omuntu nga munnansi. Era abawolereza bagenze mu maaso n'okugamba Lukwago yabadde amaze okufulikisinga Lukwago yabadde amaze okuba ng'afikisinga place of board ng'era kimanyikiddwa nti mutuuze mu Wakaliga mu Lubaga division. Era nga munnamateeka wa Lukwago agamba amanyikiddwa bulungi nnyo nti lawyer mulamba era advocates
era abadde gye buvuddeko constantly operatinga wansi wa Lukwago and Company Advocates. Eno kampuni oba farm ey'abannamateeka gy'abadde agenda mu maaso n'okkulira. Sseggona era yagenze mu maaso n'okuba ng'alumiriza badifending ng'alumiriza nti gye buvuddeko emabega yabadde adifendinga ku suspect eri Dr. Kiriza Besigye on treason case. Era nga keesi yeno egenda kuba ng'eresumingibwa ng'ennaku z'omwezi 3 June 2026. Besigye saako ne ko accused Obed Lutale gwe bagenda mu maaso n'okufeesinga omusango gwa treason. Sseggona era yagenze n'agamba kooti ng'agamba Lukwago ali recognized nnyo, amanyikiddwa nnyo, talina criminal record mu bulamu bwe, era bulijjo abadde agenda maaso n'okuhonalinga amateeka tagamenyangako. Era lawyer n'agenda maaso n'okumatiza kooti ng'agamba Lukwago abadde amaintaininga, abadde talwanagana kulisikinga, era ng'agamba asigala ali active nga ali involved mu legal matters and continue okoperatinga mu bifo ebiri opens mu Uganda kubanga munnamateeka. Bino byonna bigambo byabadde biwerekereza application ey'okusaba beyiro. Era n'anootinga ng'agamba nti agenda maaso n'okuba involvinga mu case egenda maaso eya Besigye, era nga obujulizi talina intention kutoloka court process. Bwe mulowooza nti nno ayinza obbasumatukako n'adduka. Ebyo byonna byabadde muki mu application. Era major part of bail application gye baafokasinzeeko nga bawandiikidde munnamateeka omulamuzi ku medical conditions eza Erias Lukwago, nabyo baabitaddemu nga bagenda maaso n'okuba nga bongereza ku bail application ne boogera ku bulamu bwa Erias Lukwago. Sseggona yagambye kooti nti kaakati Lukwago asafalinga eri obulwadde bw'obulamu bwe tebuli mu condition nnungi, ali mu critical illness condition, era nga yeetaaga specialized attention, yeetaaga specialized attention eyinza okuba nga tejja kulabikako mu bifo nga komera, okusinziira ku condition eri mu komera. Medical attention eno tejja kubeerayo. Era defense yagenze maaso n'okuteeka information mu kooti nti Lukwago suffering from hypertension ne respiratory ailment, era nga affectingibwa okuba nga agenda maaso n'okukaluubirizibwa mu kussa, era spinal complications ze zimu ku ndwadde z'ayina, era nga requiringa neurological interventions, era nga bagamba yeetaaga properly ventilated environment eri consistent ku medical monitoring and persistent medical care, nti n'okuba nga bamuwa medical care buli kadde. Kino Lord Mayor Erias Lukwago akyetaaga. Lawyer yagenze maaso n'okunnyonnyola, yannyonnyodde bail application bail eno nga lawyer kyagezaako bambi okuba nga alwanirira abaddeko Lord Mayor Erias Lukwago asobole okubeera ng'aweebwa bail. Jjukira bakutwala ng'ebyokusaaga naye ebiddirira muganda wange si birungi wadde n'akamu n'akeddagala. Lawyer agenze maaso n'okunyonnyola ng'agamba Lukwago tasobola kubeera nga alya mmere eno eya bulijjo, talya mmere ya bulijjo, alina special meal gy'alya olw'ensonga olw'ebirwadde bye, era nga bagamba nti alina okuba nga alya small quantity at a particular interval, nga bafollowinga specific medication eri under medical supervision, ebika by'emmere by'aba alina okulya bibale. Era defense yapulizentinze medical document eriratinga ku bulwadde bwa Lukwago ne ku mbeera gy'alimu. Sseggona yapulizentinze summary ku medical information eraga nti Lukwago
nti abadde agetinga under diagnosed ng'akaluubirizibwa okussa ku left side eya neuroforaminal stenosis. Wuliriza. Ng'eno no medical recognition yamukolebwako oluvannyuma lw'omukola sajjale, kitegeeza obulamu bwe ssaawa zino buli matigga. Defense yagenze maaso era n'okudefendinga ng'agamba era ng'awakana nti waliwo obujulizi obulaga ku medical evidence tugiyina era twagiraze nga tetunnademonstratinga mu kkooti nti Lukwago yabadde yeetaaga special management era ayina okubeera nga exposinga condition ye era nga kino tekirina kubeera nga kigenda mu maaso n'okuwayinseninga oba n'okwongera obulamu bwe obuteeka mu matigga. So asaanidde okubeera ng'atunulwamu ku nsonga eno. Looya era yagenze maaso n'asaba kkooti egalantinge Lukwago okuba nga bamuwa bbeeyi ku ebyo byonna byonna by'abasomedde n'ebizibu byalimu, nga bagamba nti eno ensonga ya bulamu bwe na kufa, ensonga eno mugitunulemu. Newankubadde nabo bapresentinze alternative prayers in the case, kooti ne declininga yadeclininze okubanga emulirizinga. Wuliriza. Kigambibwa bano baategeseewo essaala ey'okubeera nga basaba singa kooti edisidinga okulirizinga Erias Lukwago, era baasabye Lukwago abeere nga alifayingibwa mu ddwaliro o medical facilities gy'asobola okubeera nga receiving treatment ng'akyali under security supervision. Era baasabye kooti edirecting Uganda prison bakkirize access eri orthopedic mattress era ne cardiac beds kubanga zino items ziri necessary eri medical condition z'omulodi Erias Lukwago. Defense era yagambye kooti nti gye buvuddeko yakwatibwa ne bamilitale era Lukwago yammibwa bbeero okwakisesinga similar medical equipments okuvannyuma lwa prison ab'obuyinza mu prison okonsidalinga item kino kirabika tekikeregerekese bulungi nabe kitwadde bategeeza. Kigambibwa nti defense yasabye kooti okubanga bamilitale baprovidinga Erias Lukwago okumuwa ebyo byabadde asabye, ezo medical equipments zibeere authorized mu kkomera gy'agenda okubeera ng'ateekebwa mu kaduukulu. Naye ekyewuunyisa kooti zino teyazikonsidalinze, ab'obuyinza babikonsidalinze ng'ebintu ebiri lakizalesi ebyokulya amasaale. Era defense yabadde esaba kooti ereme bitwala byaffa ti si byakulya masaali wabula biri ku bulamu bw'omulodi meeya Erias Lukwago. Wuliriza. Era bagenze maaso ne bagamba nti okugaana kuno kw'ebintu bino kujja ku affectinga obulamu bwe, kujja okumuforcinga okulayinga ku fulo wansi, kijja kubeera nga kimuwa just obwaganya bwa ddakiika 2 mu bulamu bwe ebw'ensi eno. Looya era yagenze maaso n'okusaba Lukwago abeere nga akkirizibwa, abeere nga afuna specializing meal, emmere ye gy'alya ebeere nga specializingibwa era ng'eno egendera ku medical records bisigale nga biri private kubanga bicontaininga sensitive personal information. Prosecution team yasabye kooti akadde bino byonna bamaze obyogera ne balaga embeera Lord Mayor Lukwago
byabaddemu wuliriza ekyabaddeyo wuliriza ekyavudde mu prosecution team naye nga sinnakutwalayo eyo kasooke nkuwe ku muloodi ng'ayingirawo olabe embeera eyabaddewo n'oluvannyuma tweyongerayo. Kakati nno awo babadde bayingirawo mu kooti nga balaga amaanyi naye gye bujjako nga tukomekeza ngina kuwa akatambi konna Erias Lukwago ng'ali mu kooti ku luno ng'agenda mu maaso n'okubanga omumwe abaguzi b'Issepamba talina kunyega ng'alina kulekera bannamateeka be nga ye wabadde ajja awolereza banne. Osobola ebintu bino eby'amateeka bizibu osobola okubeera awo nga gomanye ekyokuddamu naye nga amateeka tegakukkiriza newankubadde oli looya era obadde opulizentinga obadde obuga practicinga wabula balooya be balina olukisa okugenda maaso n'okuwolereza kitegeeza nti naawe kennyininyini kooti esobola obutakuwa mwaganya ku briefinga balooya bo kubanga ono ttiimu yonna ereeteddwa Lukwago yabadde ajja agikulembera enfunda eziwera nga yagenda mu maaso n'okupracticinga amateeka gano. Kakati ebyo byonna byonna bamaze bipresentinga application bail eri omulamuzi. Prosecution team yasabye kooti efuneyo akadde akamala okurespondinga ku fure ku bail application eyaweereddwayo kubanga yabadde mpanvu. Awo bakwoleseza luzira bakwoleseza luzira oba otumidde. Prosecution team kasita etandika ebintu ebifaanaganako weebityo omanya ekiddirira. Nkugambye kasita batandika ebintu weebityo omanya ebiddirira. Jjukira ono yadde agenda mu maaso n'okuwera ennemba n'omusango gwa Besigye naye ali mu kkomera. Naye Erias Lukwago yabadde agenda mu maaso n'okuwolereza ani Dr. Kiriza Besigye. Kakati naye wuuno bamutaddeyo ate era ng'omusango gwe bamutaddeko gwakuba nti yamanya nti Dr. Kiriza Besigye apulaninga kusuula gavumenti nti Erias Lukwago n'agaana okugenda mba obuyinza okulabula ku bintu ebyali bigenda mu maaso n'oluko olwali lugenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Jjukira ono bamukwatira mu Nairobi era ne bamuteekako omusango gwa treason n'ogw'omusanga n'ebissi. Kakati Megad Sseggona nga yakulidde mu balooya abagenda mu maaso n'okuwolereza Erias Lukwago yaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Prosecution team esabye kooti babawe akadde nga tebannarespondinga kubanga application eno ebadde mpanvu nzibu, so babawe akadde bajja kubanga babitunulamu barespondinge ku bail eno. State yavuddeyo n'egamba nti documents ezimu eziriretinga ku proposed eziriretinga ku musango guno ogenda mu maaso n'okubanga guwozesebwa zimiisinga omwo nga musa ne local council letters saako ne introduction letters zaadde zimiisinga mu application. Prosecution side eya prosecutor eri ku gavumenti kyenti bantegeeza yagambye yeetaaga akadde okwekizamininga large volume of documents zaadde bapresentinze eyapresentingiddwa ne balooya ba Erias Lukwago saako n'okuverifyinga information eprovidingiddwa nti balina ofuna akadde akamala bayite mwaganya mu mugugu gwa document gwe babadde babawadde n'okukakasa information erimu nti yabadde yeyo temulimu bipaatiikemu tebali mu kugezaako kuzanyira ku mulamuzi. Era statement yagenze maaso n'okwestioninga medical ground eyaraisingiddwa ne balooya Erias Lukwago
yabaddeko ebibuuzo bingi nga baejuwinga bagamba nti Ugandan prison erina competent medical personnel era erina ba specialized doctor abali mu position ehandlinga embeera Erias Lukwago gy'alimu. Bagenze mu maaso n'okubanga nabo bakiwakanya kino bagamba naffe mu kkomera tubayina era bali capable enough okubanga bakola ki basobola providinga security basobola providinga medical care medical assistance zona ze mwagala tumukoleko omuloodi bajja zimukolerako eyo mu prison. Bino nno byatandise ddi nga General Muhoozi Kainerugaba yagenze maaso n'okwewaana ng'agamba nti Lukwago oyo bulijjo nnyingirira ng'onneekiika mu misango gyange ngezaako okwagala okusiba Besigye mukomekereze mu kkomera nonneekiika kati ke kaseera tubimalirize. Ze zimu ku statement ezabadde za General Muhoozi Kainerugaba. Kakati njagala owulirize prosecution yagenze maaso n'okwajinga ng'egamba okujjako ab'obuyinza mu kkomera officially communicatinga nga bagamba tibajja kusobola kumanaginga medical condition ya Erias Lukwago aho katujja bawo omwaganya era ne bagamba kooti erina okubeera nga eshuminga nti tesobola kubanga receiving treatment nga bali mu custody aho tujja kiwuliriza. Era state yagenze maaso n'okusabira nti ekkomera ab'obuyinza mu kkomera baprovidinge Lukwago ne required medical equipments era nga mugase ne orthopedic mattresses and cardiac beds baziteekeyo. Mu response Sseggona yalumiririza state era ng'agirumiriza okudilayinga okuleeta yalumiriza state okudilayinga okuleeta ensonga eno era ng'ababuuza lwaki kyandibadde kyanjawulo okukkiriza Lukwago kwa kiseesinga medical equipments ze saako ne specialized meal nga ye lwaki baadilayinze. Era n'agamba kooti nti defense nti yayize nti Lukwago yabadde amaze okuba nga atwalibwa Erikira police station ku ssaawa nga 5 ku preliminary information eraze nti nno yabadde apresentinze before nakawa kooti nti yabadde amaze okuba nga bamupresentinga mu Kira police station nga bamugyeko information nga tebanaba kubeera nga bamutwala mu kooti kitegeeza yakyunyiziddwa okumugyamu information olwo basooke bamutwale mu Nakawa kooti. Oli ku UG Update TV kosinzire okubanga otuwuliriza gwatanatwengako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Sseggona era yagenze maaso n'okugamba ng'omu ku balooya nti tanaba kubanga alisiivingako kopi ku misango egigambibwa okubeera nga prosecutor ziyarelezinze ku objections ezigenze maaso ku bail applications tanaba kubeera nga agirisiivinga. Ku nsonga ya sureties Sseggona yawakanye n'agamba local council letter teziri legal requirements naye administrative practice ya providinze for the bail guideline era ng'agamba nti sureties zamaze okuba nga ziprovidinga important identification documents eri Erias Lukwago omusa ne preliminary omwo muli ne parliamentary identification cards era nga government era ezo nga ze zimu ku government properties era zisobola okuba nga zikakasa dignity ya Erias Lukwago. Lawyer era yawakanyiza nga gamba medical documents
zabadde already zizze before court era nga state yabadde esobola zikonfaminga nti Lukwago yabadde mu critical condition than okusinga okusaba unnecessary delay. Era yagenze maaso n'okubuuza oba prosecutor omukyala yabadde personally visited nti yakyalidde akaduukulu k'abasajja mu facility okuditamininga actual condition Lukwago gy'abadde akuumibwamu. Sseggona yagenze maaso n'okulabula kooti ng'agamba nti eri against okukkiriza state okuexperimentinga eri Lukwago obulamu bwe nga bukuumidde mu custody kyokka nga medical condition eza issuwalinze tizisolovingiddwa. Kitegeeza nti badde bamenya mateeka era Lukwago ali mu mbeera embi era embeera gye yabaddemu ya bunkenke. Oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza. Njagala nkuwe ku Lukwago ng'ali mu kooti ng'agenda mu maaso n'okuwera ennemba emisango nga kooti egenda mu maaso n'omumusalira. Wulira ekyabadde mu kooti. Wulira ekyabadde mu kooti. Applied for bail. The state has not responded to the same, giving their reasons. They need to verify. The issue is not about the letters. The letters have been availed. According to the state, they need time to verify the medical conditions according to them. So I believe in the interest of justice, since there are medical issues presented to court, the state will be given 2 days to respond. Yes, the state will be given 2 days to respond, and that is today is Wednesday, Thursday and Friday. In order to save time, why can't state file written submissions in that regard and have them filed electronically? Honorable Medard Sseggona could rejoin if any, yes. And then court can deliver a ruling on the same. Yes, let's state rules. This is an order of court. Let's state, yes, have these 2 days, peruse, file submissions electronically. Council Medard, I believe you can respond? In 1 day. You can respond in 1 day. Yes. So that will be by Friday. No, the state files and serves by Friday. They are given 2 days to verify. The state files and serves by Friday. So the defense will respond, if any, by Monday. Then can we meet I here? actually don't need Monday. You don't need Since it. Since it's electronic. Filing is electronic. Electronic, yes. We will file on Saturday. On Saturday. Yes. Then, if that is the case, then we shall have a mention on Monday, if I have all electronically filed, because sometimes the directives are not complied with. So we can have a mention on Monday. Salongo will be remanded till then, till Monday. The prison authorities are directed to take into account his medical condition. Specifically, we shall remand him to Makshonbe. I think that's where the hospital is. Yes, that is where the hospital is. And then you can have a meet-up with the prison authorities on the issue of your orthopedic bed, such that you can make arrangements and have it available to them. So he will be remanded till... Before you do that, Your Honor, I'm grateful, first of all. May we take it as an order, Yes. that we take. We do not want it from the state if they do not have it. No. We will provide the mattress. We will, of course, how to deliver it, we can organize that Yes, administrative. that's what I say, that he will have meet up with the prison authorities and arrange. Okay, because the prison has its own guidelines. Yes. So he will meet, the family will meet up with the prison authorities and arrange on how the issue of the orthopedic mattress will be delivered or handled accordingly. I guess we are clear on that. Yes. To be remanded till then. So step for avoidance of doubt, time, Monday 10. Is it available for the yes? It is available. I believe even if it's a Sunday, it will be available. We'll be here even on Christmas.
kakati ako ke kabadde akatambi nga Lord Mayor ali mu kooti naye prosecutor ya providinze sureties ku supportinga Erias Lukwago ku bail application okusinziira ku byabaddemu saako mwabaddemu mu ebyo byonna mwabaddemu Betty Oro Ochuna saako ne former leader of opposition Guru City woman MP bwe bityo byagenze kusalawo kw'omu Lord Mayor Erias Lukwago naye tujja kuba tubukomawo nga tuba information okusinga kwawo olunaku olwaleero. Mbagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV mweraba.